abalabi baffe aba Kai Wisdom official baganda baffe abali flashlight muganda waffe oba baganda baffe abali ku Point Media ezo zonna YouTube channel tukola nabo baganda baffe tutambulira wamu genda mu YouTube typing amwe erinnya nti Kai Wisdom official. It is my official YouTube channel. Genda wa muganda wango typing flashlight UG. It's our YouTube channel. Typing amunyiga akade. Genda ku Point Media. Bambi typing am Point Media mu YouTube. Genda ku subscription nyiga akade. Bulijjo weekend oba Friday oba Saturday weekend tuba mu ghetto nga tubatuusaako ghetto parliament ebintu bwe babiraba. Sibanze kamba ne mwanyinazo ono Beautiful Fatia namutako Beautiful Fatia kubanga teri agenda mu pita byeto pala kakati yoyo buza kwanza nange andi sana kakwateko leero kubanga wodda wali syosho naye leero nange kafuna omukusanga tubere yes abalungi abatulaba mbeyanziza nyenye soko jeko ko kugundi bakulabe kibagamba nti nalese n'amasodde bano bakulabe okusaga netugenda sekera ddala abantu mfune n'emirimu mukole nga nze mfunye kapito tembabuulira mbirabyeko bino bitu mufune kapito nkubuulira kibosira aveerero munagamba abaana now olwaleero njagala okwebaza Dr. Norman Magezo wenyuke wangambye Wisdom ate yabadde alowooza oba kiro 10 zikola nnyo ne mugamuze kiro 10 nyina omuvubuka mutapulayi mukateero yaziya yeka olunaku yongeddeko n'angamba okekanzongereko njagala okumwebaza buli kintu kyonna nga wekigenda okukolebwa na buli muntu yenna yenna buli eno show gibeeramu tugituulamu ne Beautiful Fatia ono lujja ne tugituulamu tugenda mu bifo ebivanlevo okuyamba abantu obainspire nga tugenda tutuuka ku level egamba nti tuzze wano abavubuka bano bw'oba mu Amerika ki kyosobola okukola omuvubuka ono ne tukomawo afuyezi ena omuvubuka n'aba ng'akyusizza obulamu bwe so kyetukola na buli kimu kyonna omaze so we do entertainment we do political and social analysis gye tuba tukola naye mwana kyali gwe tuli ku shosebo oyita Fred ita wano Fred wava walwero egenda erimu abeeruwera abatendera omusajja kakati mbaddewo bagamba nti tolaba bulabi show ya Ghetto eno every week tugiwunzika nti sinze naye njagala kulaba abantu ab'enjawulo bateesa batya kuba bibaddewo ate pati eno waba bakunya ebibuuzo abantu amu bangambye you are being good you are so respective olinga mubejja nembaga tofaayo omuntu alina n'abambejja babasanga nga ffe afunamu omubejja bejja kakati batinge anjagata kusheki kubanga era yakwebaza ne muzeeyi wo eyakkiriza okujja pati ono asoma tannabulwa school fees nga nze naye kyekyo naye osobola okuyimirira naye mutuyigirize nno tuzzaamu amaanyi bannange kati Fatia tutambule nga tugenda ng'oyogera n'abantu anafuna engeri gyatudizaawo bannange nga munyirira katwenyige ati okubeera mu ghetto kitegeeza nti tulina kuba bakyafu nga tulina abatulabirira wamanyiza okuba sanitizinga leero ongoze otya anti akantu nendoza munaabyo wali nga muyingira baleka tulina sabbuuni sanitizer tutte nga tulaba bwatukola era sabbuuni aba mukulu nnyo banaba sabbuuni sabbuuni oba tolina ssente sabbuuni asi actually bayiro kino kankyogere producer omuzindaalo guno weguba ennyo wansi kiboke naye era kinyuma ogikwatako actually kubanga waliwo bali aba waggulu gikwateko kobooti njagala okugamba abatulaba nti sabbuuni yasinga okusanitizinga lwaki fe abamu abazaalibwa abasawo ate nga tetulaba bulabi bona mu ngalo zaffe obeerayo obuwuka nga obwetaaga nga tebutta waliwo good bacteria ne bad bacteria eziba mu ngalo kati bw'onaabisa sabbuuni atta buli obubi n'osigazaamu buno obuwuka obulungi
kati ate okozesa sanitizer byonna abitta kati woba olina sabbuuni nga kituufu olina sabbuuni osobola omuteeka mu kaveera bw'omuteeka mu kaveera n'okola ki n'ogenda mu maaso dokita wasaze okugenda kundi olwaleero nyina ekintu ekyenjawulo ekyenjagala okugambako eri bannayuganda nga sinaabagenda mu maaso bambi nkwegayiridde sisobola fukamya naye nandifukamidde omuntu yenna ng'okyalina omuzadde okyalina mami okyalina ddadi sooka weebaze katonda neesaba munkolera ekintu bannange tususse okuwulya nga everyday muziika bamama bamwe muziika batata bamwe ne nga mmwe mubyereetera olina akasente oyagala kawa muzadde noyagala okamwetwalire olina omwana wako oyagala gamba akagendeko wajjajja no kolaba oti bannange mulindeko covid yagwe mulyoke mugende eri bazadde bamwe bafa naye nga mmwe mubatwalira obiki obulwadde buli woogendayo muzadde ono musigakawo bo bakadde obulwadde bwe bakwatako bafa fina lwekyo bannayuganda saagala munkabye maziga nkooyo okulya everyday nga muziika mama muziika taata muve ku bazadde covid-19 asooka akendere mulyoke mugende eri bazadde bamwe kubeera bamwe obulamu bwe businga buli omuzadde wabanga mulamu ate oba musanyufu omutima kale eyo nga tuvuddeyo kampe ku baana bana nze kambuuze leero ngenda gituulamu abatulaba kutuulamuko eddakiika zange bwe ntuulamu eddakiika zange ngenda balekera beautiful fatia njagala kutuula wali mpuliriza abaana bano engeri gye bagenda osunsulamu ensonga nanyumirwa nnyo ku mulundi guli nga ndaba pimpina nga ndaba ono kabaka w'emmanga mosh erinnya liri libuzabuza reminishkata ne muganda wange ono ate no kimwenge amanya gali wano ono kabaka w'okwasama kimwengedde mu luzungu kimumyuse oli byanca ye obulamu byonna byonna akasaluca nga nkoko ya mutamivu buli lwagunywa sebo ate sebo ne Starboy Salim leero mu weekend eno ine ebintu ebyanyumidde byekyasize okunyumira nga muteeka mudiscussinga nasese nga mudiscussinga ku nammwe kutumwine nga yomulaba mudiscussinga nengamba it's so inspiration kubanga kati ffe njagala nnyo okulabayo bakaye wisdom abalala kisegedde nali njogera bonono pimpina ne mugamba nti nze ngamba nnyo abantu nti nva mu ghetto ne bawakana kakati nabivaako kakati ekyokubiri ndabyeko abantu abava mu ghetto naye ate nga tebasobola kudda ate mu ghetto n'atamanya nti neweekomawo wano omwana n'omu opportunity okubeerako mu kamera gy'aba ataddemu tomanya agenda mulaba kati nze wendaba response abantu gye bagamba waliwo omuganda wange abeera awo Calgary Skyview Alberta okuna na Alberta airport Canada Moshi ne Franklin bangambye nti aba abaana ye actually yangambye bwati njagala era ne mugamba beautiful fatia you'll handle that yangambye ayagala ye okola project nti for example singa nzija wano ngo osika mputa oba ne tugitandika ne tugamba pimpina tumutadde ne tugenda bwetutu ne mugamba ye ekyo kyawedde dda bali abaana babisobola kyetubulamu kyokka ate nga tekikoma kubano ye yangambye siri mugagga nnyo naye tetusobola kugenda ne tugamba nti tulina kyetukyusa and I felt so attached abasajja betwagalira ddala we balina so mwena abantu babeera ku Edmond oba Calgary Alberta okulina na Calgary airport mu Canada muganda ngoyo Mosh ne Franklin mbebaza ekyankutteko n'ennyo ekirala y'omukulu atugulidde kana akawunga bamuyita Dr. Magezi Norman yayogedde ekintu ekyanewunyisiza ngambe wisdom bukyambeera mu UK sikirowoozanga nako nti nsobola okukubira blogga ye yampise blogga nangamba naye ngoberedde ebintu bye nali sisuubira nti osobola okujja mu ghetto n'otuleetera abaana n'otandika otubuulira ebyo ye nangamba nti ekyo abaana abo kyebakola because tulaba obulamu ate obulala noga neba nedda nammwe ekyo nange nsobola okuyambako kubanga bala tebabibalaga anti abantu abamu abataakulirako mu ghetto bakubeerayo babeereyo nga bo balaba nga ffe abaasemba oba abatalina kyetuli ate ye neyewuunya n'amagezi ge muyina era this discussion mwena abatulaba ku Kaye Wisdom official YouTube channel ku Flashlight UG oba abatulaba ku Point Media njagala okubagamba nti tetuyisa budde
njagala okukeerako ku makyanga after 1 year tusobola okujja Pimpina ow'ebya byanca bakola mu katale wano bani n'agaba naye kakati nange banyamba ne neetengerera nina abavubuka bwe bati benjagala okuyamba si kyekyo Starboy so baana bano si babbi siki so tujja kubanga every weekend tuba mu ghetto eno bagiyita ghetto parliament tutuula ne twogera ebizibu bano nga babirabye ebibaddewo mu week boogera bya nabbanja ne boogera bya entertaining so ekyo we are life changing people ne wankubadde naffe twetaaga obuyambi betaaga bananna abaana obuyambi kyova laba whatever money you are era mmwe musomye mugende musomye teri yansindikidde message wano era yenna agambye okunsi dokita oba ompadde bafu seri kanso kenzikebere wano go beautiful fat yango olaba eno y'amazzi emmanja bangayi bamanja emitwalo erina mu mmeka so bwegiraba tulaba ssente n'ogamba beautiful fat kyenjagala omumanya gavumenti yaffe ensobera kati amazzi batubanja amazzi ne batusala ku TV naye sente ate tebatubuulira zituyamba ki tuli mu local down bamanja ale banga please settle your bill property ate batuga tunaabe engalo ate amazzi bamukyajinga tebatusuko down ne mwana oswana n'okukwatibwa obusungu wewe ngaleke Victoria eri wano waffe mu nsi yaffe na lubaale edda bagambanga nti oliddenga muvubi naye kati okusanga okunamye mbuno ovuba kyennyanja ofunawo esasi mu kabina naye obula mwana okimanyi abasajja bali ku mazzi bakuba embo ne bakwata bukwasi n'empuuta bakukuba bwe balabanga esasi ennyanja bagitunda zegambye edda nga bagamba leero oliddenga muvubi nga buli alemererwa embeera addukira ku nnyanja naye kati okusanga mbu okutame booti mu kabina olaba kati wano batugambye olaba babadde tubadde tuyiyayiye wano ku OTT waffe netugamba katubeere ne VPN naye olaba gavumenti ofunza naye kufunza ate ne batatuyamba kubanga toyinza kugamba katuli wano korona atuleega kyokka ate omukukebera ssente mbw ate omujjanjaba bwereere batugambye okomayo gavumenti etubuzaabuza bannaye lwatugeno naye tutegeera okukebera COVID-19 ate omujjanjaba olw'ensonga nti teri kati anti buli gwe batwala owa COVID n'ogenda ng'omutwe gukuluma odde ofudde kati tetumanyi oba ziri endwadde endala tezikyatta obadde okimanyi nti ate omulambo gwa bbeeyi okusinga n'obulwadde bamanyi okulemera bayirawe kanjogera kino ekyanyiziza waliwo kiriniki ya Paramount eno yo yanyiziza yabadde mu monita n'endowooza bakutte omulambo ne bagulemera nga baagala $3,000,000 naye gayi banayini mulambo ekyasinza obanyiiza bajjako oyo omufu bamuggyako oxygen ng'omuchina azze ne bamuteeka ku muchina kati oli omufu waabwe n'afa kakati nga bagamba naye bannaye ezo 3 mujjukira basasulako $1,000,000 oba mmeka naye ng'omulambo baagala 3 mmeka kati nze obuzibu bwange actually obuzibu bwange buli weewuunya nti Uganda wano ebyenjijanjaba tewaliwo wadde mukulembeze wa minisita asobola kutuyambako naye nakizuula nti gana amalwaliro bano bakyali gaabo bamutuusiza mu kasenge omuli abalwadde baki ba COVID bano bannyini bo ne beebuuza lwaki mumugase ne bali aba COVID. Naye nze kyeŋŋamba kyenjagala omanya nze njagala gavumenti eveeyo etwanjulira ensonga nti kaakati twaguddewo ekintu kubanga olaba batujjako TV edda TV twaza tetulina Star Times ne batubuulira ekirungi kya Star Times kya buno buddikoda okitegedde kati ennaku zino abantu bafa kumukumu ate baba tusolooza basobole okutulemerayo abantu baffe twaga batubuulire emirambo bagikolamu kikati nti waliwo matiriyo eyazze naye nga matiriyo omuntu waafa ne tumutwala tusobola omufulumyamu kino naffe ka bizinensi ako tukayingiremu baleme kutulyako ssente mu bantu naffe tutandike okutta abaana baffe nga tubafunamu kasente abantu bano bebatwala
babalemerako tebakuba n'okola ota tebakuba woba toyina ssente woba toyina ssente anti kyetwagamba batuuka n'otwala eri keesi enkalu batuuka n'otwala eri keesi enkalu nga bagamba ono afudde covid teyeetagalabwako abantu bagenda okukebera nga keesi enkalu twagala omanya emirambo egyo bagikolamu ki naffe tuyingire mu kalimu ako okumanya era eno gavumenti yo tuyina nyenya bunyenya bwetu temitwe kubanga kati omulwadde afudde bagamba afudde corona ate omalizo yagala okujja mu maiti kati gaba banja simanyi milioni 3 mwezi dokita yagamba omukazi oba temulina ssente mulete chepogundi chapa atenga chiri around in Kampala no gamba chiche tuliko this is Uganda njagala mbalekeko eno topic ntuleko wali abatulaba njagala kutuula wali abaana bano basunsule babwatuke nkanveewo tuule wali nakomawo oluvanyuma nekirala nze kyembuuza bo bano abasirikale abamaje abapoliisi ba local defense bo covid tabakwata kuba enkwata gye batukwatamu yakukwata talina the mask talina sanitizer najja naggwira batutereka wano mu makomero enkya neggwirakatumba wetwagala tumanye ebintu bino manyi bino byebyatulesa kasekatereza abantu mbwe ekintu kya session twakingiddemu dda manyi twakingidde naguduwe naye kaseketi bagambe yes abalungi abatulaba ngenda kubangenda ddala ku nsonga zennyinyi nezatulese wano naye nga tumirako abantu bonna abasinzira mu nsi zonna ezebweru mu nsi zonna sigenda kugamba ino oba kweno kuba munaye simanyi muntu kyatwagala ali mu nsi eki n'abali e Uganda naffe tubatumirako nammwe abagala Fatiyalojja mumwagalire ddala mu supportinga Instagram Fatiyalojja TikTok everywhere Facebook mulayikinga ebintu byange bambi nange mbagala nyo gwa buli anjagala nange nkwagala kangende direct ku bibuuzo ebyatulese olunaku olwaleero njagala kwebuuza waliwo sente zigenda okugabibwa gavumenti naye oba oliawo omwana ali mu geto atalina smartphone agenda kufuna ezo sente kyenjagala munziretandikira kunze kubanga wankomeza mukuosa amaze nakumala kakati fati ebintu byesente bye bigenda okugabibwa gavumenti esente zebagamba okukona bannange bannauganda twogera waneeno kuno kutuwuddisa buwuddisa kujju kyo kituufu sente zajja naye tetulina sente zetugenda kufuna kubanga gwe olw'ensonga toyinza kuŋŋamba nti basooka tugamba sente bagenda zitera buli omu ku masimu ne baddako ne batugamba ate kati simanyi sente bagenda ziwa bakansala tuvudde ku bakansala ate kati sente zigenda wa bakiyamaani ate batuleetera bitabo kakati bamala tuleetera ebitabo esente ze bagenda okugaba toyinza kujja ku kyalo njagala eyo ensonga buli muntu ali wano ola akazindanga kavudde bwenjagala katambule bwekati buli muntu ammalira obudde wabula kati madde kyagamba nti toyinza kati ate kujja ku kyalo mugambye mugenda kuwa buli muntu ali obubi sente abantu bonna ffenna tetukyakola buli muntu ali waka ate gwe noleeta ekitabo ku kyalo kuliko abantu 600 egy'abantu oba 400 atugambe nti no mwaba abantu twagalamu abantu 205 betugenda okugabira sente kakati ngera tudda kwezo mwe tuddawo mu government ye Museveni akuwe 10,000 oyo agikuwa ng'akwebazaaki tumwebazaaki omusala era tugamba nze bannayuganda bagamba bwenti abali ku Flash TV abali ku mukutu gyonna gye tuliko bino byakutuwuddisa wabula buli alina wooli nywerera awo nsente za Museveni temuzisuubirayo abamu nga batandise n'okwewola okyali nno mwawo jo zaadde zigenda okwera saa 7 amawulire ne gafuluma ne bagamba teriyo chairman n'omakirizibwa kuwandiika muntu okuleka kaawo kaawo okuwandiikibwa era ne gusaludde gakola ki ne gafuluma kati ffe waffe mu kimumba chairman yabadde awandiika n'akubakabalagasebo ribirishi tokunga ekyalo kyonna nekijja nenjagala omubuuza sente zizo naye ng'alina bakubira budi prime katero pipina namba ya mama namba kyeyo yinsomero siriyo namba onsomero nenini namba nemubuuza gundi bwebityo bwe biri naye ng'ate ebyalo ebyabamu bavanjukunju naye ag'okusatu agasembyeyo mbu obuyinza babujje ku bantu kati neŋŋamba obuyinza obujja otya ku chairman amanyi crime katero n'embeera ze ne maama we n'omwana gwe yazadde ate obuwekawo atatubeera mu kitundu tolaba nti awo balina olukujjukujju nze munaye nze gavumenti ya wano nasigala girabanga TV oba mistikolo ku ssimu okitegeera twakoowa lwakuba batugamba nti abakoowa baafa senga kisoboka nze gavumenti ya wano yanetera n'okulo
tulowooza oba Katonda taliiyo kubanga tumusabidde ebbanga nga takyusa n'abalogo ba tebaliiyo simanyi na kumanya naye nze kyendaba ku kya ssente ezo zo tetuzisuubira okitegedde sente zo tezisuubira omusajja oyo mukulu Museveni bakadde baffe baatugamba nga yakajjambu kulembeze yaddira sente z'obote n'azisonza banne bonna nga oba olina kakadde akuwa nnusu kasanvu okitegedde oba buba bubbi goddira otya akakadde kange kalamba nompamu kasanvu tezo sente muzireete nondeka mu mbeera embi kati n'etaano gyakakati era giringa ejedde egyobote tegikyalina makulu tazisuubira kuba kati gwe ngamba otya buli ali wano eno mu Nansi ate mutuuze twasala layini twakola layini ez'essimu ne tuzisala ne bazituuza zisiza mu ndagamuntu zaffe nga oba toyina omulala kusayisa mu ndagamuntu ye mwe muddira ezo ze mumanye entuufu nga bwe mujja no nga mukima obululu okitegedde mumanyimu abalonzi bammwe bwe muba muwa ssente ate n'ekirala ensobi gye mwakola eriemu mwali temuleta zino ssente ku byalo ennamba zaffe muzirina mwali mukikoleyo ne kati abantu bagenda kwewalana nti gundi yali mu lukolo okunnyima ssente okitegedde nkwongerako katono nnyo okumanya kwegamba era ebintu bino bibuzaabuza zino ssente zazze nesi za bannayuganda ssente zino za famire olw'ensonga nti mujja kulaba nga bagamba essente kati ziri mugabwa ssente ziri mugabwa bajjeyo abantu baabwe aba famire nga bagenda okwegabira ssente zaabwe babaleete ku mativi batandika okuvaayo batusiruwalireko era bajje bawa obujulizi bannange nabadde ndi awo ebaneka message ne kantubako era nze kati gavumenti eno bannange teri zino sente za famire zaabwe kubatereza kuba bulungi bagambe nakano nze jjajja wange asiika biwoolo mu Kimumbasa namugegenda weewandiise naŋŋamba baŋŋambye nti nina okuba n'essimu namugaa jjajja toyina simu ko ye siina simu nafudde bufinseko nga ye alaba ettooke limuyise mu ngalo n'agamba abaabwe bagende bakoleki balye naye ate ezo ssente zirina omukazi gwe zaaleetedde obuzibu bakamuwa woofiisi ne bamuwa ebitulibwa by'essente okubigaba zezo ssente mujja ziwulira ziyinza okumuleka mu woofiisi ng'agenze bw'ati omukazi waali awo bamuyita ani oyo omukazi ali kati mu woofiisi ani yoyo yennyini tetwagala zamuleetedde obuzibu abo banno good advice tetwagala bamanya naye nze kyeŋŋamba ezo ssente z'ekibi tetuzaagala tujja zirya temujja kumala kulumya baganda baffe ffeffe nnyini mikwano gyaffe mutumanyirire ku mitwalo 10 ye nga omwazi tuwadde bali batuwadde ddi myaka 35 kiki bali batuddizaayo ati teri alumirwa nga talina kigendererwa bye munoonya ffe tubirese ffeno mugato waliwo nakano katini nnyo kankayiseewo akazinalo kagenda ak'abakulu eri waliwo omukulu Wuudu RCC yaliwo eno waffe bwayise yali atwala kawempe yonna bamaama baffe bafumbi ba mmere mu butale obumwawo mu Owino luddawa naye baddira amaduuka babosi ne bajja ne bagokyerako ne gaasi abantu bamaama ne babegayira mutuwe ebintu byaffe ebiri mu maduuka babiremera abantu ne bagamba mutuwe ebintu byaffe tubitwale waka Wuudu yabiremera ali ku bannayuganda akuba emiggo akuba emiggo agira abakuba emiggo naye naffe tujja tubulamu kintu kimwatukuuga anti tubalize nga kabakyukidde bajja kubulako banywera amazzi ati ogoba musajja munno mwana wa geto kati sigenda kwogera na mwana wa geto yekka kuba tulina bajjajja baffe baganda baffe abalema bazonto kale lwakuba nti bazonto bo sibeesigulira nnyo kuba bo baana babagagga teri mwavu azaala zonto okuleka nga muwonze fwegwe buli wano gola wano wa geto mwana wa mwavu era wano tewali mwana wa mugagga kuba abaana abagagga bemubeera bizonto bimazolya bwebityo naye kaakati kyeŋŋamba sente ezo zigenda kujja nze mu kulowooza kwange naye zigenda kuba bazireeteddemu emitenderwa baboda nabagundi n'abatakisi ne babawunsa n'abasomesa kati kyesimanya ate n'abakola mabaala lokodawuni yazze ng'eggalansi yonna nga tuli ffenna ku muggalo naffe ababadde waliwo ababannaffe abatimba ebipande abakola emirimu limu gyabwe abatembeeyi bo tebagenda kulya ku ssente wamma nze kyeŋŋamba ng'eri yatudduukiridde ku kawunga ffe bwe mulaba wano mwemumanye ku mutemwa gw'ekisente kya Uganda baatuggyako dda mwongere bwongezi kutuyamba buyambi era bassebo ne bannyabo abali eyo
lwakuba simanyi Luswayiri na Luzungu nze naniyogedde naye nga Baganda baffe abali eyo twongere okubasaba mwongere bambi okutudduukirira mutwongere akawunga akaceere gago zizi nanti era kati buli kintu kyafuuka kyafeeke bagambe eriyo n'omuntu nga ne bati bamusibidde mu nju tafuna kyakulya kituufu kubanga kati ebintu byaffe byatandise otubuzaabuza olaba katuli mu mbeera ya covid batugaa twesipacinge munaatusonyiwa ffe obuteewa mabanga kubanga era yembeera gye tulimu kubanga wano batukwata nti muli bangi ate ne babatwala mu kaduukulu ne mubaayo abantu 40 muntu ku muntu naye nga kyetugamba bambi mwongere kutudduukirira nze kyo tuli kushuwaddiru ffe tetuliiko ku ssente naye n'abatalina smartphone n'abatalina ndagamuntu nabo bannayuganda mubalowoozeeko bassebo ne bannyabo mubalowoozeeko kubanga kati tunuulira essimu gye nnina laba gye nnina yiino oyinza okugamba nyigananga mu kyaki kati zinaayita zityoku tuli mu mbeera mbi bannanga abali eyo naffe bino bye twogera bataddewo n'akawaayiro mbweba yali eyitidde k'ataano oba 3 bo tebafaayo bagali gajajjawo nga mulwadde tebakuwa kaakati tusaba abali eyo bambi n'essimu zizino bye tukola tetubirabako tubeera ku mapeesa so mutuyambe babayambe kuba munsumbuwa twerabeko nanne walaba nessimu gye bakuŋŋaanako okulaba ebifa mu nsi fenna tulabira ku ssimu emu yiyo yaweddeko n'omuliro bannange ono omuyaya afuga nze kyengenda okubagamba lumu twali tuli mukuku kozi bagita bateno we balondera polling station mu Lunyanyimbe omusajja omu n'atugamba ale mmwe ebisirusiru mmwe muli awo muli mu kujaguza temukimanyi nti enkoko ebiyenje eminyana gyo gikola ki gironda essaawa z'olwaleero nze nagenda okuba nga akula bwenti kuba kazini yagenda okufa nga ntegeera nga nebino essaawa z'olwaleero bye bagamba nti simanya mu masomero ga gavumenti mulimu abasomesa ab'empewo ne mirembe gya kazini mwalimu abasirikale ab'empewo n'essaawa z'olwaleero luno mugenda beeramu abanayuganda abaki ab'empewo ate twakola nnyo ne tulonda bannange kati ffe abalonda tekituluma nnyo olwensonga tumanyi gavumenti gyetwakola ki gyetugwako naye byonna era tujja bigumira okigera tujja bigumira nze singa kibadde kigamba nti sisitimu gye baleese okugaba ssente zegenda kuyita mubono obuma bwe batugizangamu ng'oteekamu nti ekyenkumuntu wali noolaba akafaananyiko n'osanyuka nogaa ho omusajja nkamuweesezza bidi okitegeera singa obadde osobola okuteekawo booti ng'ogenda nandagamuntu yo n'oteekamu ekyenkumu n'oteekamu ne kano akantu simanya ke bakebeza biki ne bakuwa ekyekumi kyo naye nze nkirinze ku ssimu yange neme butakiraba ngenda kujjamu empale ntambule paka ku square nze nno kati nno nninza omukiga bano bakyanawe bano bakumanye okajje nga yeewaana mbe bamusindikidde 10 ngera mukuba 5 gibe jange bannange okisanga mu geto kati oyongereko tumanye kono omukulu waffe kikyayogerako ku nsonga zakyo ku nsonga za kuva mu ntandikwa gavumenti siwendiisa olaba yandiisa tata wange yabalanja tebamusasula kati saazifaako paka kati bannaye bwotyo bw'oyogedde ensonga eriwo eri bweti batugamba tukolera masiki zatuuka bomeka zakomawo masiki eggwanga lyonna lyonna bitalina makulu masiki ezo tezaali masiki bulega bw'abakazi balina gye baagira obulega buno bino bye baagiranga mu owino okugira abantu nerasitika wakana baddira buno bulega babwabuluzaamu wakati eno ne bateekayo lastika za fupeti ne bajja batusikuwalira ne bafuna ebikalaamu ne bawandiikako mbuzi agavumenti nijukira mu 2018 baleeta muno kondomu zawe zebaleeta ne bateeka mu box ne bagamba buli abakozesa kondomu ezo zaali nfu mu kusooka baga eddagala covid lyasooka okujja le babakuba lyali fu abantu 8 babakuba ddagala fu kati basoba batyo bawa emitwalo 10 oba 5 nga buli kimu baleeta kiri fake pozi nga bagenda bawa bichupuli nze sente sizisuubira sizirinako yenyini gavumenti yawano yasooka negaana eddagala lya abonti b ne baligana waliwo neyali ayize eddagala era naye ne bamudiriitinga ne bamugjawo ate essaawa y'olwaleero batugamba bwe eddagala lya abo
likola bannayuganda mulikozesa nze mabega kawona lwalo omusujja katagunziti omusajja oyo basooka mukayanya nanoga ebbombo n'enjifumba zaba basajja abansesa baali mu nsiko nga balwana ddagala lya abo nakolovadozi nensesema byonna buli soka wulire eno abasajja abo baali mu nsiko ng'ekibalwanya kiri baali mu nsiko nga balwana nga bakozesa ddagala lya abo tewaliwo mpiso tewaliwo biki naye sawa zakati abasajja baagala tuffe gwe kyolina omanya tebaagala basoga tebaagala baganda wuliriza tebaagala basoga tebaagala baganda kati balwana baganda balwana basoga era ndowooza kati batandise kusembeza ab'engulu abatategeera nekino kati yakankigambe gwe abadde awakana mbu eddagala lya abo terikola overdose genda onoonye eddagala lye bayita golola oliwo owewuwo olabe okatagolole Moses alinywa mirundi kuba nakibalamu bwe nandigenze mu ddwaliro nali mpumbi ensonga ya ssente yo batuleke tebatuwa bulijjo tulya bulijjo tubeerawo naye batebakola kitebatuwa olaba akawunga kakanduga lyanko afu y'ekikopo afu tampeko nga tulyako tulaba tubeerawo mpaka mu nnaku za 42 wamma abalimi batubagala nnyo 42 times 2 asante bazireete kuba waliwo bamawuube ng'omugagga yazaala mawuube ng'ali ati naye nga yamusuula lwagaggawalamu bambi kizoto nga yakisuula kitambulawo bwe kiti batawanya be batawanya okitegedde baleete ekisente nze nkirinze nze era nasanyuka nnyo nga babawungayo naye nga bannange nina ekintu kyenzikiririzaamu nti byekisoboka omuntu ali eyo oyinza olaba nga bano abaana balina endowooza nga balina endowooza bagamba nti sente za gavumenti eziyinza kujja neze my everything is possible era sa mwana asobokyusa obulamu bwe n'agamba weziba ezo sente za gavumenti ezigenda kujja anze kankolewo ekyanjawulo fatia kaye wisdom z'abaana anedda fatia mbadde njagala ompa omukisa guno nange nsabe mbadde nsaba muzeeyi Museveni yonna gyali waba asobola akutwale mmaje waba asobola gyali atubulire sente zayagala tumusondera atuleka agende kuba esaala zigana nasabirira dda neŋŋamba ekirooto ekyange egendako mu Amerika emyaka 23 ogituukira nga ndi mu Amerika naye nzuno nyingira 3 nedda nze oyinza okyogamba nti Uganda mulimu freedom Pulezidenti Museveni atufugidde eggwanga ddene nga bannyinaffe abakola muli amu babasasula 15,000 ate nga kwe babagatteko obusajja obuyindi obubakozesa naye bakwataengalo ne batafuna bujjanjaengalo naye ng'ate mawanga agakula ekyuma ekikujjako olugalo oba ofudde bugagga paka lwolifa kati eyo yensi Uganda omutali wadde kampuni 50 bannayuganda nti okera kumakya n'ogenda n'okola nga olaba zinga okumanya bakyali bano babbi nawulira parliament yayisa ssente z'eddwaliro lino eryawa zayisibwa dda naye ndabawo kibaati ntambuliddewo ebbanga njagala eddwaliro lye bayisa gundi simanye eryawa owulira kati mukateero soka olindeko nze ndowooza yange ngamba bwe nti muzeeyi Museveni yaabeereko naye ebye twagala bikyuke okitegedde muzeeyi Museveni addemu abeerengaowedde abamuliko be bamuwabya muntandikwa muzeeyi yali akola atya ekitambulanga bulungi so tuteese omuzeeyi alabe bano abamusemberedde bonna abayiwe azzeeko abantu abakolanga lulinga bwe yakolanga olindako kimwengedde kyewandigambye wandigaye muzeeyi Museveni kyabaatereezaamu alete ku ntegeeraye ku nkola ye naye akola ku nkola y'abanne gye baalekawo gye baamugamba ate yamulema otereeza kati olwo olugu ezina enguudo zalina kuba nnya nga tuba tugenda Kasubi enguudo nnya naye kati luli lumu kyovala na accident nnyingi okitegedde nekirala labayo beautiful fati nze kyengezaako okugamba muzeeyi sikuyinaako buzibu wabula nsaba Mungu oyo yakera ku makya nantona nanteeka mu nsendo anyongera obulamu sobole okulaba nga ebituuka ku Jacob Zuma owe South Africa bikutuukako nze lumu nali ku TV nga ndaba program gye bayita Barometer nendaba Felix simanyayo Felix yagamba kulayije yagamba Uganda eno twagiwedde emeze sijja kuddu